abayimbi abasinga bolabaawa baba bakatandika n'abalemezaako tebalina ssente bazijja mwezi enkola mu bamalaaya mu bakazi bano kuba tegabagagga n'abayimbi abamu okwetuukirira abagagga bennyini. Kyandibanga buno obutambi bwa pono buno bwe tulaba obusinga abayimbi be babuseetinga abakazi n'abasajja. Omuwala ono aba alina okugenda amanyi omugagga ono buli kimu ekiri ewuwe okuguba mulimu tuba tutandise ne buba mwebakako ne bakola kife tuba tuli ku mulimu zino sente ze bamuwa mwe tukola video mwe nvuga amafuta mwe tugenda ku beach mwe tukola ki sibeera n'omu yekka mbana bangi kubanga buli abayimbi tubeera n'abawala sokoleke sokoleke kati mufuna gofuna omukazi n'omukwana n'okwana abakazi bonga 8 bonango bakozesa kati goze kusupina twagendangayo ngabo obuziza nti kati kankubulira amazima goze twagendanga simoto ko bovute kama mafuta ki atira nabo baba tebali bo bagala masanyu baba manyi oledo omugagga likiro ikastampita ne bwalabawo munne ne wabera mukaaga nga bali abo baba manya alikiro ikigwa atoyine mmotoka ne babera mukaaga ne bemanya kitegedde kati ngomanya nti leero ngenda kusupina ino kugenda muko ne kibeki ne Charoni alina muko ebintu ajja kumalayo olutuuka wali eri nange mbera fresh nga nabe biri fresh bwe twebonga kaawo kamanga katego kusika bali abasajja abagagga babamu abasajja mula matayi makoti biki bagala nnyo obusegu bw'abana abawala tutero bategana ne bagenda yebo bagenda ejuke bana bamanyi okwenyogota babalaba mu video zaffe naga njagala oyo chegera kati osobola omutunza n'ennyumba oli omugagga ngono omuwala amuvuze speed tukuvuga speed mpolo omwana nakwagala biki ne kino osoka n'omwana emmotoka n'okola kino kati netufuna engeri yetukutega obutambi mu kisenge ekyo ne kalifomu yennyini bamubawa ku bbeere embu ne kalifomu mugagga ateko mumwa ku bbeere bajjukira olusi demu abagenzeyo nga atayina ovaayo addeewo era jjukira gwe naawe obeera wakubiddwe nomugamba mwana kiwani kinga tovaayo abalina oyiiya amagezi gaveewo omugagga ng'afunye ssente ate olusi nga n'omugagga tamukozesezza kati ase omuwa kalifomu neyeebaka n'amalayo ffe ne tumalayo. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Kati kwenjulire Salim Apotre and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salim Apotre and Mixed Farm. Let's live organic. Ku MRlive kwe tuli amanya bampita Rima Sam obosa okumpita Metani Krabongo wewa tukomyewo n'olwaleero mukama mulungi abukeesezza lugaba nannyini kugaba buli kimu ate takigabirako bukwakkulizo nedda eddembe lyateeka mu mitima gyaffe lyokka lyatukuutira naffe tulisaasaanya olwo tuliteeka emitima gy'abannaffe abalala beera wabonaabona saasiro yalumwa kyalira ku basibe abalwadde mu malwaliro bannamwandu balaga obwenkanya n'omwana omuto tomuyisaamu maaso kubanga obwakabaka bwa Katonda buli mu mikono gye ewali omwana omuto ewali essuubi ensi ey'enkya eggumira baana bato t-shirt zino ziraba twambala nti every child matters
every child matters. Buli mwana wa mugaso, buli mwana wa nkizo, every child matters. Gwe mwana wa Katonda ali ayise omwana obubi akabino kagenda kujjire sawa yonna teweeyibaala. Bw'oli muyise obubi n'akutebuka n'adduka nga tolina kabika kufunye kirizo kakutuusizaako nga yo omwana omuto kirizo bagaana olutala balulekedde Katonda yennyini mwene yatutonda era bagenda kweyimukira anoonye obwenkanya bw'omwana omuto. Omuntu aggula olutalo ku mwana omuto aba alugudde Katonda. Gweoyinza okuba omwana wa munno kumba okuba lubuto lwo okuba ali mu lubuto lwo ogenda okulaba gwe ali mu lubuto lwo omuzadde talina mannyo talina liiso obwongo tebupiikinga kumbe wakubanga ababa nno kakati obulumi bwe bayitanga mbwaddanga mu lubuto lwo ne bukosa owuwa ate mu lubuto. Kale omwana omuto tumukwate n'obwegendereza kubanga ly'eggwanga lyaffe ery'enkya. Mbeebaza mwenna batugoberera era nyongera okubajjukiza nti mikwano gyaffe ekituma bakama baffe batutuma nabo Kyate Foundation twatandise okuserekera tuli mu kusereka. Twagala tuzimbe ekifo ky'abaana b'oku luguudo. Obwana buno sitaani bwabadde ayagala okujooga nga bw'okiyingiramu gamba nagenze mu wooteeri y'abaana kumbe wazze mu ssomero mwe bayigira okusoma Bayibuli ebyo mukono mwe bayigirako obuntu okwagala ensi yaabwe mwe bayigira okutunga kusiiga bifaananyi menye kindekeki tugenda kukola essomero gwe mwana wa Katonda ali egwe abadde atugoberera amanye ebifo byaffe ng'egye tubikolamu onanjulira. Kale nno ggwe osobola otuwaayo ekifaananyi osobola okutuwaayo ekifaananyi kakati ekifaananyi bwe tukisiiga olw'akasente akavaamu tukakozesa okumaliriza essomero lino. Twalina scholarship identity twagiggalawo bannaffe abaregisitali nga bwe twakomako ekyo twakiggalawo kali akadde kamu atuwerera omwana okuva mu primary 1 mpaka mu P7 tumukwalira emyaka 18 nga ayeze buli kimu ebyemikono ebyakukola buli kimu kakati omukisa ogwo twaguggalawo ya kati tuli mu kufanalizinga somero lino. Twagala ndowooza kuzimbawo wali staff room kati na nnyumba z'abasomesa bibulayo byokka n'okusereka byangu nnyo ebyo. So yongera tuwe emirimu gwe na hotel yagala ebisiigo yagala bifaananyi bino ebyokubisenge sinsiige gituwe nga wakagijja ku mabulooka bwoti wakagimaliriza ffe tugikole finishing w'ebyokwewunda tugikuwe ngeri nga muntu. Sente ezivaamu ze tukozesa okuddukanya ministry eno totusuula kolagana naffe olwo nno Bwakabaka bwa Katonda naye bukolagane naawe. Omukulu yesebo jebaleko sebo siri bulungi ndimuko kiyeggu sijja kulimba omanyi buli kaseera abantu twayiga omuze bannayuganda oli ne bwe wasuze bubi bwe wakubuuza ku makyo omuddamu ndi bulungi naye ekituufu leero siri bulungi inamu malaria n'ebisenyiga nnaku zino waliwo ekiweevu ndowooza kyayiseemu nange tekyantaliza ate olaba nawonye eri mu Kosovo ewabadde amatabana biki kale ate kyansiŋŋaanya eno naye Mukama mulungi nkyasobola okuba nga njogera nafunye n'obujjanjabi era kati nsobodde n'okujja mu kamera kuleka ng'oggyeko ekyo kimaleeriya de wabisigadde biri taratibu. Yesu mwali mwoyo mutuukirivu alamula ali gumite nsula waggulu ku kitanda eri ogimanya eri new bedroom atala tukoledde ate na mukifugajjala tukoleranga wano njagala abantu balage nti embeera embi etukwata ne tukasuke wana ebifo ebirungi tumanyi gye biri ebifo ebirungi tumanyi gye biri naye tubinyumiramu n'ebintu ebyokukola ebirungi nabyo twali tubikozeeko naye wabula tuwakkakkana ne tumanya nti tulina obuweereza omutonzi waffe mu buufu obwo segera kuba ne bw'osigala nga oyagala otambule mu bifo ebirungi ate kati ng'oli bubi nga tolinaamu obanga eyeerimba kitegedde kati baby bedroom gyali wakomanya ebirooto byendoota ggwe ennaku zino kati kankubuulire nno natandise okuloota ebirooto nno ebyobuwanguzi naloose ekirooto nga mbutuufu for the first time nga nkuba ekisaawe ng'abantu bakkiriza ng'emikono giri waggulu enduulu naloose ekirooto kino nakiruddemu nnyo kuba kyo nkijjukira nga abasajja abankubira endongo ng'eri live ng'endongo eri live nga ngikuba ng'abantu basanyufu nnyo nentuuka nenfukamira wansi nempanika emikono mweti nembagamba mwebale kumpagira mwoyo mutuukirivu yeebale nenkuba neetonnya kifula ekyo kyabadde kya ttabu ekyo nno kirooto naye embeera eri kati gye nabadde nsulamu ey'okulowooza ku ttaka w'ensula eyo nagivuddemu Mukama mulungi era maleka zonna ezaatuyambyeko mwebale nnyo mwebale ddala kati nsula waggulu ndoota ninnya bbaati ninnya nnyonyi namunkanga ndoota ninnya nnyonyi anti kati kubulya ebirooto byakyuse ensula embi endya embi endowooza embi ebyo byonna nabitadde ku nkondo kuba kati nakkiriza nti mwoyo mutuukirivu akola ate akolera mu ffe abantu kuba nze
ebyaddala mechanic nali simanyi njava wansi eyo nali sowana kuloota ojjukira lulinga nga kunyumiza ebyoto byendoota ndoota nte nga zingoba ngwa mu binnya ebiwanvu ndoota misota naye kati olaba byendoota kati nsobola okuloota ne ku mukazi nembeerawo nendoota nga ndaba ninga olina omukyala gwensinkanye tuli ku deeti mukyala otwogeramu kyega mulamu obuli spiritual mukama bibi ebyo kizijete okukozesa nedda osobola okufuna like vision mukama baba agenda kukuleetera omwagala kuba kati olaba naze eno walabika bulungi n'ekitanda kyange kirungi natandisobola okufuna ebirowoozo by'okufunayo ki omwagalwa ekikete manyi namba y'essimu wano nedda tetunnabatuuka mu eyo mbeera nkyayagala nedda tekigaba namba ya simu nti ofune omukyala ofune emikwano emipya emikwano gyongere gijje soko giyiseemu emikwano bane emikwano gyonna mbakowoola nze Chosen John wammwe Lukiroyi 6K headboy omukozi w'obulango omukozi wa zi interview ezisese waliwo seba abantu abatandise okunjagala eyo ngenda mu zi comment nensoma ku bantu bo kuno ku MR live sebo nga bagamba ono ye waffe abantu baffe agamba ono waffe waliwo bagamba waawo ono bwedda gwe tulindiridde bannaye nze Lukiroyi era essimu yange oba oyagala akalango oba olinayo obuyambi kubanga tukyali mu mbeera yakwezimba twakafubutuka eri kyaneeno ekyenjawulo ekiriko yaliko muyambi bwe yaliko amanyi Kristo era ekifudde abantu abatulaba wano ab'enjawulo kyekyo kyokka nti bamanyi omukisa oguli mu kugaba omukisa oguli mu kuyamba 0 7 0 9 65 75 31 0 7 0 9 65 75 omwana wa Katonda wenna aliyo nga wetaaga nkukolera akalango ali eye yeetaaga okunkubira oyogeremuko nange ombudde yeetaaga okumpa ku buyambi oba oli mukyala mulungi ng'osobola okujja n'ompa omukwano as in love hakiwedde era kyenno ekyo okita kikete nakyo mwendi netagayo ekikete kigenda olabira ebintu byaffe kuba kati twatandise ebintu okubikungana sagala ntambulemu ngenda okuddeyo nga bamenye nga babbye bedroom wange nga babbye ebyuma byange ebya studio kati netagayo ekikete njagala ekikete bana ndi serious njagala ekikete nga tugenda beera gamba mukyala kwabugamba ekikete abantu abali kuno balokole nnyo kati abambaga ekikete agala muntu netagayo omukyala netaaga omuntu ow'okundabirira twerabirire tweyagale nga Katonda bwe yakikola bwe yakikola eri ku Adamu Katonda yakikola eri ku Adamu ne Kaawa kati nange saa zino wentuuse mukama ndazeeko ndi mugenda maaso luli nali mbivuddeko nga nekyayi toyina engeri gyonyiriramu ennaku zino nagulayo ka vaseline okakasa nengula yawo ebyokunabisa kati sabuni oza nkyanaaboliisi manya white star nedda bambi nagulayo ka geisha kati owulya naawe akawoowo ennaku zino bw'oba oyagala abantu ate nawe bakuyambe naawe olina okweyamba olina okubeera smart ndowooza olaba lulinga nzija bibasikoti nzija nsibye mu jeans nkugambye kati ennaku zino olina okuba nga mpeesa Katonda ekitiibwa ate ne bana abantu abatwala ku MR live bambi bandaga nti banjagalirayo mweri embeera sirina kusigala ate mweri embeera kubanga kyemuli mukuba nako kuntereeza mwasooka ne munzija kubikuba enjaga yagabiragala bimayirungi nemba ku kakoola nenva ku biganga by'abantu biri ebintu abantu beeri eri bali abakyamu be nali nkunyonnyola abo bukaseera mubeera mukulya kakoola mubeera mukutambuza ayisa abo nensooka mbesonyiwa kati obwongo bwennina bwakuyiiya bulango bw'abantu bwakulowooza ku kigambo kya Katonda tulina okusomesa eggwanga kubanga buli kaseera mansubira muganda wange mechanic okujja ontuukeko nga nina kyenyiza okugamba abantu nga kirimu amakulu kuba sijja kugamba okujjanga buzi kugamba nti bane munyambe nga tulina kyovaamu ate kuwemula nedda bannange kwetuli nnyo MR live tukyabaweereza lwakubanga abamalogo tebatudde engeri gyendi mu kulinnyisa embeera ngeri gyendi mu kukyusa embeera ku speed basemo okuloga batandise okuddamu okunkolera ki bugenzi mu church wa pastor Tom amenya ebyo birogologa ebyo ate yabiwunya mu pastor wano tugenda gende wa Joseph Ngoma mu church ekivulu kyo wakigenzeemu ekivulu saagenda nali mulwadde nabadde mulwadde nga sisobola nga ndi mulwadde kugamba ebyo malaria byankwata lwa mukaaga owulira n'engeri gyenjogera kuba kati mbadde miramira ku mpeke kati ngenda nteera kati nembeera ewaka nakirabira ku ssimu nakirabira online naye tusobola okugenda mu church oyamu wange nabukola ogamba nti saabula oyamu bwange
obweyamo wabukola naye ate obulamu okubukuma nakyo kirungi obulamu okubukuma nakyo kirungi ate nekira waliwo emirimu gye nali nkozekoze kwolwo nga siri era kwolwo we twasenguka twasengula ebintu ebijja kwolwo jjukira tuva eri ku ofiisi enkadde nali nfudde twali tufudde kaakati naye olina engeri gye basitulamu ekyalaani nentunula bwe nti kiri ekyamasannyalaze ekyalaani kati nno ova ku kyalaani waliwo bino bigadeni byaffe bino ebyo byali binzise waliwo kiri ekyalimu omuti omuwanvu kyali kitusse ekyo ne tukiyiza amagezi naye mukama mulungi kasita twasobola okubiswa byonna kakati nno nkubuusa ki jjukira ewo tulina osengukira wiiki nnamba kakati tumala otwala ebyo otugamba mbu tuddayo okukola ki anti nze nabuukirako wali mu kkubo ne mbagamba bannange nze nganze kyoze ne John enjala ng'ennuma omugongo guno jjukira nali nsula wansi eri mu Kosovo kati ng'omugongo guno engeri gye nali mpeseewese biki naye munno mukabi ye munno ddala kubanga labongo kwati kuno ojja nonsengulula nga sirina newe nandibadde mulwadde nga ndi ku ccupa bwe nti nandize wakiri ne mbanga bali abaana abaali basengulwa obusawo tuli mu kusitula bintu bizito omwana ayitawo nakasawo tusitula bintu bizito ayitawo nakasenya ayitawo nakataasa tugenda okutuuka tunonye tuteeka ebintu ebizito ng'omwana obedde ateekayo buntu naye mukama mulungi kasitwavudde tukyavaayo mpolampola waliwo ebibulayo kati nga studio zaffe naye kati ebibulayo by'obwana busobola obisengula biri ebyali binerikiriza ebyawabweru ebyo kasita twabimala bino ebyo kasita twabijjawo ebisigadde ebyomunda ebyo byangu njera gwogambira nti leero ebyo nsobola nobika bobo omujuke naganze nali nsootikka ente nali ntikka nte mu lukoola ekigo n'ogiteeka ku mmotoka walina emmotoka ezitasukka 3 ezaali zisukka 3 sorry naye bikyo abantu bali kuno bakulaba oyavuwala otya ng'ogyeko bino byabayimbi okukulya emmotoka zo zaggwawo zitaziwayina emmotoka ezo ko wayina emmotoka tezaali awo nti nali nazipakinga awo 3 kale nalinga nasooka nengula esooka 10 nengivugamu eyo nengitunda nengula makatu eyo nagivuganya emyaka ndooza nga3 nengivaamu nga nafuna ebizibu mu makatu anti kati awo abantu awo baali batandise bateganza emiti miti kinga omuntu akugera avuga n'asuula omuti mu kkubo ogukono waliwo emiti abasawo abaganda gye bagaba omuti abasinga nzijukira bwoba ojjukira edda nga tukyasoma waliwo abasajja abatunanga n'obuti obw'amagezi ng'oli asobola okujja n'agamba oba oyagala ebibuuzo bino biyite bikigula kati era abaana abamu nga bagula n'obuti obwo era nga babeera nabwo kati njogera ku kika ky'obuti obwo waliwo emiti eno nga tukuze nze nasanga mweyo maakatu nasanga omuti wansi w'entebe ng'omuti ogwo baagusala ne bagusalira ne baguwanga ne baguteekako buli kimu kubanga ogusaagusuula bwe nagulaba nakubira jjajja mu kyalo yali akyaliyokamya ne mugamba nina ekizibu kyendabye naŋŋamba vuga emmotoka eyo ogireete nengitwala mu kyalo jjajja namusanga alina yaawo naŋŋamba gulawo tulayo awali ekizibu ekyo kubanga nali nfunye obubenje eyo makatu nafunemu obubenje bwa mirundi egi 3 omulundi ogwasooka nga makatu eyo nakagifuna nagivugamu weeks 2 eyokusatu nali simanyi vuga kale waliwo yali anvuga mukwano gwange Saadi kati kolo lenfuna akabenje twali tuva makindi awo kwadiroko twaliwo ne bakamiliyoni ne baani bekiseera ebyo waliwo abantu abaali bakuba bo ne bamalayo eri ku siriki nze muganda wange oyo Saadi naŋŋamba tudde waka kubanga twali tunywedde tutamidde temoloka nakagifuna neŋŋamba tetojja kweyongerayo n'amasappe gaabo n'avuga ye yali abeera eri mugenda gye eri Buziga kati nze nga mbeera wano wakuleekaana naŋŋamba ongeri obudde gye buli obwekiro tomanyi vuga nze kansooka entuuka ewaka ng'ojja kudda mpola okole ki weebake ne mugamba fiiti ne tutuuka n'atuuka ewuwe n'avaamu naŋŋamba kale genda naye vuga ki mpola olwatuuka ku Salama Road muganda wange navuga speed nga ndi mu maka 2 nenvuga speed 8 kitegeera nze ontamidde ndabira muziri waggulu music mwongeza natomera omuti guli awo ku St. Posiana ku Lwasa simanyi oba Katonda yantaasa tawabula emmotoka nagenda okuvaamu nga sirina kwaddaga kwagula emmotoka buutu yonna ewedde okuba simanyi oba ng'emmotoka buutu manyi wabeerayo spare tire ebeera bweti nga buutu okuva eno yonna yaginyiga ne guno omupiira ne biyingira mpaka eno emabega abapasenja gye batuula kitegedde naye nze nali sibiriiko ng'omwana omuto ne ŋŋamba natamidde kuba nzijukira
bwe nali nvuga nga natamiddemu amaaso gaali wano ku kisaawa nga njagala ndabe speed gye nvuga kati ngenda okuzza amaaso engulu bwenti nga ngenda mu mwala awo kavuvu nga naawo simanyi ngeki natomera ki nenjitwala mu garage sente nezagikanika zisinga nezagigula ebyo nembivaako ogwokubi twali tuva ku stick out naye ne bakulamaani omanyi ono omuyimbi abeera ne balutalo kulamaani waliwo abayayaaya abala bangi nnyo twali twesinkanye ku stick out tuvaayo tugenda ku siriki biseera ebyo ng'ogenda n'okuba stick out ng'olwokubiri novayo n'ogenda mu industry eri n'ogenda ku siriki oba wali kwanzenwa ntaddemu bakulamaani baani mwalimu abantu bangi ne promota n'ebikete natomera omuti gw'amasannyalaze waggulu awo wali ogumbulidde mu kutomera miti nkujjira waliwo waggulu wa CPS waliwo akalawundi wekati waliwo nezi embassy waliwo embassy eziri awo nyingi waliwo kalawundi tebakazimba nti bwe bati wabula kakulungo kati nnyo bwe kati mulimu omuti gw'amasannyalaze n'ekirala nali ntamiira nnyo kisegedde kuba ebyo byenkugamba byatuukangawo kiro singa byatuukangawo misana aligambye nti eddogo lyokka naye omwenge n'eddogo byali binzise nkugamba emmotoka yalimu omuti ebyo byenkugamba nga sinaba kulaba bwawe guli nga ntomera omuti gw'amasannyalaze eyabaga nga zivaayo emmotoka ng'efaawo maaso wonna ng'ekuba zibaatule radiyeta biki byonna boneti yonna ng'ebambuluka ng'evaako tuli waggulu wa CPS 99 yatuukirawo ekisinga okunewunyisa ku bayimbi kulamaani ne bannewe baafa obutukamu manyi kyebaga obuyayi abadde atusemwana oba bali obuyayi bwavaawa balinnya bulinnyawo ziboda ne bakola kiri bamalayo mpaka ku siriki nkubuulira n'abakazi bonna be twali nabo nensigalawo naye lwako nalinamu sente nalinamu emitwalo nga nkaaga nenjogera ne patro batya n'okutya n'okwogera ne patro emmotoka etomedde eri ewali eri mu kunyooka tuli waggulu wa CPS nenjogera ne patro nimbawo emitwalo 2 nembagamba emmotoka eno mbadde nva wali masanyu driving permit nali njirina ne bagisibako wali wansi waliwo bi breakdown ne bagisibako emmotoka eyo ne bagitwala mpaka ende wali Kabowa ne bagiteeka mu garage netandika okwebuuza nengamba n'ekiwaani kimmotoka nengenda mu kyalo ewa jjajja oyo kamya ne mugamba emmotoka yabadde omulundi ogwokubiri emmazeewo luno natomedde mu maaso luli tolaba nti byali byamega ebyo byonna byenkugamba nga ntomera nga sifuna wadde awamenyeka wadde awanuubuka wadde ki katonazuula nti mulimu n'omuti nga sinnazuula jjajja omugambe muleka yabadde jjajja mugamba ogwasooka sinnazuula ogwasooka mamalala mukakkana muvubuka mubeera mutamidde biki nesenga natiranga omugamba nengamba oba simanyi kiki kakati kamya bwe mugamba jjajja kamya bwe mubuulira ku nsonga ezo nga ngamba naye emotoka eyo jjajjivuga ogireete eno mu kyalo tulabe naye omusajja wange asobola ogikebera tulabe wonaaba ogimaliza kuba mu galaji yamalayo ebbanga myezi nga 8 yali yafa nnyo nga okugikanika nga kizibu naye nenjikanika nenjitereeza nenjizaawo nenjitwala ewa jjajja mu kyalo omusajja agenda okukebera emmotoka nga mulimu omuti oba gye bayita omufettefette oba gwe bayita omukyondoozi oli aleka nga yagenda oba Tanzania makanika si makanika bateeka okuba nga kakati sokoleke ogitutte mu garage njirute kuba kabenje wekatuukawo nasooka nenjitwala nenzikakkana naye nga kansooka enjireko yamalayo emyezi nga 8 kati mukwefulukuta mu kugikola mu kukanika omusajja ono aba akanika mu maaso makanika abaako ekintu kyagwako wansi w'entebe wentuula mu mutto guno gwa driver n'atya nnyo kitegedde era nampitirawo nangamba olaba ekintu ekyo si kituufu nange nesooka nekkanya nengamba kiki ekyo nga omuti guli balina engeri gye bagukola guliko ekikonda bwekitye guliko ekikonda kati ng'eno baasibayo bwe bati ne basiba kati eno nga kulinga okuliko amagulu nga kalinga kaddole nga kalinga kwe baasibako amagulu egamba ng'oli alagira ddala yagufunyafunya yagala ofiire oba mu mmotoka omu oba yagala ofeeyo osaane obusaanyi bwe tulaba ekintu ekyo ne makanika nenkubirawo jjajja mu kyalo ne mugamba waliwo kyetuzudde mu mmotoka eno kiyinza okuba kyekivaako obuzibu jjajja nangamba kiki ekyo ne mugamba tekitegerekeka nangamba tukola ki tokikwatako vuga emmotoka sooka ogumikirize emmotoka eyo bagitereeze ojja gireeta tulabe kizibu ki ekiri mu mmotoka eyo kitegedde emmotoka saddamu nakugivuga eyo kasita nagivuga nenjitwala mu kyalo olwatuuka ewa jjajja alina gwe yali amanyi ne bakebera emmotoka eyo nga mulimu omuti omuzingezinge ng'oli simanyi guyinza okuba kubanga nze obuzibu bwe nnina
saagala nnyo kunoonyereza ani yavaako buzibu obwo kubanga ne bw'omumanya oba oyongera kunyiiga bunyiizi nze kasa Katonda nnyamba ekintu ekyo ne kivaawo mba nkyesonyiwa bwesonyi kubanga bodda mu kunoonyereza omala obudde ate noonyiiga tolina kyogenda mukolera kuba nalowoozaamu oba yanguza emmotoka eyo kuba mwana n'ebintu ebikadde nabyo si byangu ayinza okuba nga yanguza emmotoka oba yali yaguteekamu gwe naye emmotoka eyo waliwo yali yakikola nga yaguteekamu nfe nsaanewo kubanga bwe nagamba naliko eddogo okuva mu kyalo neeno mu bayimbi kitegedde buli wamu gaali marogo otambulira mu ddogo omuti ogwo bagujjayo omusajja oli yaguziika omusawo muganda kuba yasooka n'agamba tugwoke naye nga biriko emizizo nga bagamba olina okusimanya okugula simanya ebisolo osimanya okole ki oguleki osimanya kuba tomala gajjawo ddogo olina okukola naawe eddogo nembaga nti ebyo sijja sobola kubikola ebyo n'agamba akati ekiriwo tulina kuguziika buzisi omuti ogwo nagwo guyinza okuba nga gunviirako obuzibu guyinza okuba nga gunnondoola mwali mulina okugukolerako emikolo twali tulina okukola gye tutakola kuba nze jjajja namugamba nze ebyo nze sibigenderako era jjajja nemugamba ebyo nze mbikulekedde gwe maliza neki n'oyo omusajja jjajja yakwatagana naye kisegedde okumalawo eyo ensonga naye si ekyo kyokka era nasangako akati ate mu bintu by'emmotoka kati tuli ku makatu eyo saddamu givuga bwe twamaliza okujjawo eyo embeera nagitunda nenfunayo 10 eyo 10 era nayo nentomera ku Ntebe Road naye awo nali nywedde muti ogwa ddala otaddeko ekisada awo nali ntaddeko ekisada ekyaddala kuba twali waliko Explorer waliwo awo hotel Explorer awo nateranga okukiringa ne bakyali bange kati awo nga biri twabivaako dda olwo kati ngudde n'okugwa like eri level gye baali bamanyiddeko kwawo mu maka tunavuga nga abayimbi tudde eno tudde eri kati bwogenda ogwa namala emyezi nga 8 nga tolina mmotoka awo gwe nga bakwesonyiwa nali ngudde n'oggwa neyiya nenziramu nenfunaako ka 10 kati akabenje akokote kaali kaloge ko nanywa muti ogwa ddala ogw'enjaaye skanka Rastaman yagumpaawo ku Explorer twali tunywanywamu awo enjaga tunywanywamu ebyokunywa tunywamu nze nali nnywa bibubbiya bwange nga alina balina ne mugaye kansikemu paafu zaalinga 3 nenjaye ngati enjayi naginywa ndowooza nasika paafu ndowooza ssaawa wange naye ngenda okudde wakassaawa nga 5 era ng'enkyandiko vanga ku kye bayita enjayi kati manvuga nzikirira awo nga ku kiwete ebusaabala emmotoka mu kifo ky'okusiba nze enjayi yali enkubye mu kifo ky'okusiba amangu nalowooza nalinya bulinnyi ku muliro nentomera munnange yali maaso bampa zonna ne zikunkumuka ezange na biki ne bantwalawo mu kalwaliro awo kule busaabala ne bankolako bwento nengena nga nfuna amaloboozi eddoboozi erinsaba okwesonyiwa emmotoka kuba nali wakufa nga oli eddoboozi mirigamba wesonyiwa emmotoka era eyo 10 nagitunda tekulina number plate kubanga bwe natomera number plate yagwa nebula biki nayo negitunda kati awo amamotoka we gatandikira okusaanawo ne gasaanawo sirwa kuba nti yazaali zinemeredde nti sobola zivuga wabula amalogo teri kintu kizibu nnyo Labongo nga kukwata kintu ekyo n'okiteeka ku kkubaawo olaba omuntu ogula buguzi ngatto oli naakunyiigira ogula buguzi saati oli naakuloga oli naagamba yaguze agula ate engatte empya kati emmotoka eyo nze nagivuga nga naamalala nga simanyi nti nno kintu kyendiko kiki mbugulu lya ku nsi emmotoka abantu baliyita ggulu lya ku nsi waliwo gunega nti omuzimu gwa maamawo kuba kati olaba Ricky okuva wava ku njaga obulamu bwo bwakyukira ddala ofaanana bulungi wenna omasa naye waliwo oli nabbi yatugamba ti omwana oyo kyemulabyeko omuzimu gwa maama we tegwagala anywa enjaga nagenge mutawaanya anti kati nze mpuliriza Katonda takyatusindikira bamalayika bali ababuuka Katonda akolera mu bantu omusajja oyo era bwe yaŋŋamba enjayi nenkola ki nenjeesonyiwa yagambye omwana oyo omuzimu gwa maama we gwe gumutawaanya buli bwanywa enjaga gunyiiga tegwagala byakozesa kati jjukira luli nalinga gomita nnyo mu bitundu nga twakatandika okunsisinkana nga nkugamba ne wano mu kamera nga nsobola oginywa biki naye Katonda engeri gyayogerera mu bantu kitegeera nange bwe mpulira eddoboozi lye nkyusa era bwe nava ku njayi ennaku zino ebintu by'endowooza birala nnyo luli bwe nanywanga enjayi nga nyiiga bunyiizi omanyi oba n'obusungu lwa nsonga gyendi ekituufu si gye njagala okubeera
kitegedde gyendi si gye njagala okubeera wabula lwakubanga embeera y'ensi yankasuka n'enteeka eyo obwavu sijja kiyita kulemererwa wabula ekkubo liba lyetaaga ottemebwa okuva mu malogo ago na biki Katonda n'anyamba n'ansula ku gwe mwana wa Katonda just kusaba busabi era kyovula ngenda nkyusa embeera kati gye tuli olabayo ate era I am promising oba kuva ku njaga oba byonna nabivaako olwedde njagala kulaba nga nzirayiko olirikiro oyo oli top nina okuddamu nvuga amamotoka gali nina okuddamu nsuleko mu kalina nina okukola hiti nkugenda tandisa oloota ebirooto nga nkuba bisaawe gwe kakati kubanga waliwo kyendabye wali eddogo liyinza okuba lyalimu naye nga n'omuzimu gwa maama gugamba kubanga gugamba omwana ono buli wanywa enjaga mpulira obusungu kamusuule nange wano kwa kabenje kanyambeko abalogo ate eri nagawe nalinga nvugira emmotoka nali sinywa njaye nagiyiga njaye n'obukola nabiyiga nga n'omukazi afudde stress eri nkugambye nali kati kugambye we nali nvuga 10 eyo nagezaako nenywa paafu just as kirabika ndowooza era muzimu gwa maama ogwo kuba nkugambye nanywako paafu eri emabega era natomera okitegedde naye eyo nali siginywa eyo nali ebyo ebiseera emabega nali siginywa okutandika okunywa eno eya buli lunaku okunya n'oteekako omuti n'oteekako omulala n'okugitunda mbitandika wano eno ng'omukazi afudde ate kati mu bulamu bw'ensi eno tugenda twezuula mpola mu nsobi mwe tukola ki mwe tuyigira kubanga kati bwe nakola ensobi nezirano mukamya n'amayirungi ne bangamba si malungi ne manya nti bwe gaba si malungi mukamya kitegeeza ne ku bulamu bwange si malungi enjaye era ne mungamba si nnungi kati mu ngenda njiga ne manya ne ngamba oba bino ebikuba bibinza okubanga bye binnemesa okutuuka ku kirooto kyange kuba nteekeddwa okubanga ndi musajja w'amaanyi nteekeddwa okubanga ndi musajja wa kabi nga n'emmotoka neevuga nimbeera abantu walungi naye lwaki ndi eno wansi anti kati buli akulaba aba amanyi wavaako na kwesigiza business kati okola obulango ne kati atoli ate nabyo byennyini bina engeri gye bitulemesa kubanga tuyinza okuba tukyali wano eno nga njagala kinywamu nentandika nnyiiga nolaba embeera olulala n'ogaana okuddamu okumpita ng'ovudde kuba nti abantu bakulaba bubi naye byennyini bikuggyako abantu bw'oba nga oyagala kugenda kaluma akakoolako kudduka kgenda waka kaluma ebisigadde obyesonyiwa ne waba kasitoma omuvaako n'odduka n'ogenda wakiri n'obeera n'akakoolako wano wagendanga wali omwatambuliranga ne bia almost dipo namba mu motoka nga musibeyo ku beach Entebbe beach bali bagita batya mpozi spina nga tugende ku mukyalawo yali yafadde awo yaliwo nga musiba ku spina nga abeera waka nga sibeera nno naye ate nze gaye mukyala wange namulaga empisa embi ezisingirayo ddala okuba embi kubanga ye yabeeranga waka nze kasita nakwatagana ne industry nabeeranga n'abamalaaya bali abantu ate nga be babantega n'obbantega oli ayagala mugende ku biiki ng'afunayo ekikazi awo ng'agamba waliwo kino biki nga kijjawo kiwaanawaana biki omukazi ali waka omukazi nga gyali nze naddangayo saa 9 gwa kiro ate oluzuuku ka ssaawa zange nga 6 ngaeroyedde babeera banninze dda anko kiri kitya anti gwatuuse dda tugende tugufune ne tukkirira ne tudda eno ne tudda eri okitegeera kati embeera eyatuukawo mu ebyo ebiseera sagaleddemu kuntuukako kyovula bandi waneno ngamba njagala kuteeza bulamu bwange ebikuba bali era njagala funa mukyala nyumize ngeje makuba mu spina nawe oli yanyumize ngeje makuba mu spina yali esanyusanya ate kati gwe yagala jita kungulu tukotogera twagala bavubuka abali bakitegeere mbwa akabi kava mu kuwomereza nnyo anti kati olaba Ntebbe lyo kwaliko nnyondo ng'eri awo izana bw'ovaawo nga ne weeyongerayo n'ogenda ekajjansi nga waliwo kirabu eziriwo ffe nga tuviira ddala ku supina ne tujja ne tukuba ero bw'ovaayo ekiro n'ogenda ku riders waliwo kirabu eyali eyo nga bagita riders and erita nga kitukola kimu kyokka kufuna masanyu kulya masanyu mugenda essaawa nnya za kumakya muvaayo mmeka tugenda essaawa nnya za kumakya muvaayo muba ne programu nga mpanvu nnyo mugenda essaawa nnya za kumakya ne mubeerayo ne mumanya tugenda beerayo mpaka ssaawa emu ekitundu tuveeyo tugendeko tugende ku beach endala ndeita nayo tuveeyo tuyitireko ku riders tuveeyo tumalye ku nnyondo oba sityo ne ku nnyondo tuyitewo tugende mpaka ku siriki sente olumuzijjawa ati bano kugambye industry kasita obeera mu kamera ofuna abakuteekako segedde wanze kati nayinamu emmotoka ng'oyedde gani n'ebyo ebiseera nga emmotoka zino ab'ebivulu bakuwa n'ebivulu akuba olina ki emmotoka kuba babamanyi kakaaga ebyo ebiseera nali ku topu nga bamanyi kakaaga alina emmotoka ajaleeta abayimbi abalanga bana ajja batuleeterako nze no nange ndowooza nakuba kumba oluusi nga nesho bampa lwa mmotoka eno kakaaga ajja tutwala tumuteeke ku kipande tumuweyo 5
tumuwe 10 tumuwe bwezi kakati ezo sente bogende eyo ofunayo abakufuwa ofunayo kubotukeyo mu kirabo osobola okulabayo nawe kikazi kyofuna no kirega nga kigagga ne kiteka amafuta no mugagga gwolimba limbebe nange nengena ngambiga kati life waliwe gambira wenna vira kubyo kama amafuta kati nentandiko gwa mu bulamu bwo bwekifere sagala motoka yange kati kwenjulire Salim Poultry and Mixed Farm abakugoboka mu kulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mu kulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiriimu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Sagala motoka yange kunvaako olina okusigala ku luguudo otandika okuyiga emizejo bogenda mu kirabo laba bale bafunayo abakazi bafunayo abagagga ne balimba ne babakola kini babakola nezi video nange nintandika sente utandikira awo lino omuvuga speed ni live video yange njagala okukola biki kati nakasagamba nti nkwagadde nakuwa ne namba ye bisigadde kuba ku simu nze kugemenga tusobola n'okufuna nange mwenye tuka nembiyiga nga nsobola okufuna omukazi nga nange tusobola okufuna omukazi n'ogenda naye tugezenga mu kifonga twagendanga mu makira ago mubeera abagagga gye bakiringira gogenda bugenzi ne girlfriend wo ngoyede muri ku diru ya kukola n'otuukayo n'omuguli oba ekyokunywa nawe n'ogula ekitono ddeeri naye nadda wali ye n'atuulaawo n'atandika okunywa yenywesa bwe yeemoola kumba otaddewo ka bait kitegero taddewo ka bait omugagga walengera ng'agamba kiki mu mutwali yo oli ebyokunywa biki nga bakonekitinga nga batandika okwogera oyo omukyala oyo girlfriend abawo nawe era eri obeera olaba nga kooli ngama kati ogwo guyingidde ase omugagga amutuukirira nga batandika onnyumya nga bakyusa bawanyisaganya amanamba omuwala ono aba alina okugenda amanya omugagga ono buli kimu ekiri ewuwe okuguba mulimu lo tuba tutandise ne buba mwebakako ne bakola kife tuba tuli ku mulimu zino sente ze bamuwa mwe tukola video mwenvuga amafuta mwe tugenda ku beach mwe tukola ki sibeera n'omu yekka mbana bangi kubanga buli fabayimbi tubeera n'abawala sokoleke kitegedde sokoleke kati mufuna ogofuna omukazi n'omukwana n'okwana abakazi bonga 8 bonango bakozesa kati goze ku spina twagendangayo ngabo obuziza nti kati kankubulira amazima goze twagendanga simoto ko bovu tekamu mafuta ki business obeera nabo ngo bakozesa nga bakazi bo bibaka nga kuliko kuyinzo bako kale gwoyagala atira nabo baba tebali bo bagala masanyu baba manyo ledo omugagga alikiro ekastampita ne bwalabawo munne ne wabeera mukaaga nga bali abo baba manya alikiro ikigwa atoyine mu motoka ne babira mukaaga ne bemanya kitegedde kati ngomanya nti leero ngenda ku spina ino genda muko ne kibeki ne Charoni aina muko ebintu aja kumalayo lutuka wali eri nange mbera fresh nga nabe biri fresh ngo twebonga kaawo kamanga katego kusika bali abasajja abagagga mfunye namba mekanti mfunye babiri noli mfunye babiri kaye tujja tandikira mudde wakana abakuba ino kuba esimu naye woli How are you baby bichi anti katolwa leero sinaba kufuna lunch gatukoze tutya mbadde njagala kufuna yo KFC oba sijje anti kati obo ino kutekawo kirasa abayimbi batufunye ku sijje bichi njagala genda ku shopping nga mwe tukubire bichi ne bateka ko sente tiriyo ku spina andelita alewe nga batekerako nno ddala sajja gye bali eyo kati nze ngaluliwe naganti nga tusobola n'okutunza ennyumba kubanga omuwala oyo asobola okujjeewo tumanya oli musajja wa bitiibwa otya okuswala fene tufuna engeri gye oba voice note ezo wano nga mwogera ntufuna engeri gye tuzisevinga oba si kyo ne tufuna kamera gye tugitega munda mu nnyumba ne tukwata ebifaananyi kati demu n'akomawo eno ne tukuba pulaani n'agamba agenda kuta nodizo agenda kuta obuseegu bwo naye nga twagala sente ngenda kuta obuseegu bwo nabikulegana kono nokyacalika abamu abasajja mula matayi makoti biki bagala nnyo obuseegu bw'abana abawala tutera bategana ne bagenda eyo bagenda eyo juke abana abawala bamanyi okwenyogota babalaba mu video zaffe naye njagala oyo kigera kati osobola omutunza n'ennyumba oli omugagga ng'ono omuwala amuvuze speed tukuvuga speed mpolo omwana nakwagala biki kino osoka n'omwana emmotoka n'okola kino kati ne tufuna engeri yetukutega
obutambi mu kisenge ekyo ne tukutega obutambi oba sikyo tubaako engeri gye sagala kubuusa nnyo kiwaani kitegeera n'ozigwamu ng'osigadde kutwegayirira wabivaamu ebyo anti kati waliyo abalala babisigalamu ate waliwo n'abalala babikoppa kitegedde kati abantu babuuze ne kalifomu yennyini bamubawa ku bbeere embu ne kalifomu ateka omumwa ku bbeere jjukira oluusi demu aba agenzeyo ng'ate alina ovaayo addeewo era jjukira gwe naawe obeera wakubiddwe nomugamba mwana kiwani kinga tovaayo aba alina oyiiya amagezi gaaveewo omugagga ng'afunye ssente ate oluusi nga n'omugagga tamukozesezza kati ase omuwa kalifomu ne yeebaka n'amalayo ffe ne tumalayo tudde wano lekirwayo kamera zino mu bisenge bazitegamu batyawe wali akakodi awo anti kati abasajja omukazi yazeetegeramu bammwe omukazi abaggulira bw'amala okumanya omusajja mwe ne muzeepangiramu tezibana nnyingi jesi ffe twagala kikola wali eri ekyomukwano wali kubuliri tetwagala mbu ate mutuusaawo mukolaki ffe awo omukazi yennyini let me use a bathroom I want to use a bathroom n'agenda bw'avaayo gwejjukira obeera weesunze dde oli ku kimu kyokka ngenda kusandabula ngenda kakamera akakwata ku kisenga ngaafuna essimu ezo essimu ziriko ekamera ey'omu maaso n'ey'emabega buli wamu wonna osobola okukwata neweba mu nsawo ye kitegedde okwata gwe ng'obeera nabukakafu ffe nga tuguluka bulungi nga tugenda kutanudizizo twagala $5,000,000 ngenda bawayo $2,000,000 biki ololo abamu bamanyo ga mubiteekeyo bye bimu olusi byolaba ebiyitamu ne bigenda mufuna nga badman yakoowa mukwata biki mubiteekeyo mwe mumanyi kitegedde abantu bangi nnyo abakazi abasajja betulina ewaka eyo nga tuteekeddwa kubeera nabo kuba kati olaba abakazi ngaabo betuseeti kyobaanze ennaku zino mbadde ntya nennyo n'oggwa mu mukwano kubanga mbimanyi byebyo betuyitamu betuseetinga abantu abo batuuka olusi ne balemezaamu abo abalala ne bavaayo kitegedde ate kati wali mu kunoonya ssente tebiriko nti oba na musajja yekka kitegedde naye babeera bakazi ku bakazi mulimu abakazi abasiru ng'ate bakwana bakazi bannaabo abasiyazi ate abasajja bano bo tewabalabako kati bano bakunyumiza baddemu I have my girlfriend nomubuuza girlfriend kikumbe alinayo munne omusiyazi agenda abasajja bazibu nnyo kati bakaloba okugjako ssente muba mwina ofuna obukuukulu ono omuwala yeesiyagana oli munne bakwata obutambi ne babawa ssente oba babusindika eyo babiki kati babutunda ono naye naafuna ssente ne mukomawo eno ne mweyagala sokoleke waliwo abantu abagula obutambi bw'abawala abeesiyaga kakati n'emikutu gyebwe giri gyennyini ate tegimala gagendekako kubanga obutambi bwateekayo bwa bbeeyi era obutambi bwe babuteerayo abo bakola ebikola ebyo ebiri mu mbeera y'emu n'ebyabwe nga tebali straight kitegeera oli agamba nti akagwe nono gwe bakikolako ayinza obutamanya kuba kati bano abawala obala nga begambye nti oli omusajja osobola okumuteekako kamera kati ne bali nawe babeera omuwala ajja ng'agenze kukwata katambi ku munne nga serebu ng'ayagala mmusuula bagambe nti omuyimbi blabla asiyaga omukazi kisegedde kati muzanyo gutambulira kati gwe omukazi wone omugaga bwagenda namwebakako gwe tekyo kina buzibu kasajja ne ssente ekyo tekina buzibu kikazanyoka abayimbi kuba olaba ne bali abava ebweru eri ddala era gwe bakolera ddala gwegwo ate bali abebweru bo baba namukwetundira ddala bo tebabaako ntino byakuyiyanga bino yo owebweru abeera ava mu kiyumba wabeera n'agenda ew'omu Nigeria n'amugula n'agenda ew'omu Turkey n'amugula era ng'okimanyi bulungi bamukalakatta n'akomawo olw'okuba naye musama baakuteekako ssente nawe ne wevumbika ate nekirala aba akyusiza embeerayo naawe era oba olina okuguma ate oba omwagalana nnyo naye oba okimanyi era ne bobasiŋŋana booti oli akutonemyako obutemya n'amanya nti mujja kwesanga era ate era oli oluvaayo akutuusiza ku chicken tonight nosooka oli kati ate lwaki oba olingiriza n'akugulira engatto abayimbi abasinga boolabaawo baba bakatandika n'abalemezaako tebalina ssente bazijja mwezi enkola mu bamalaaya mu bakazi bano kuba tegabagagga n'abayimbi abamu okwetuukirira abagagga bennyini kyandibanga buno obutambi bwa pono buno bwe tulaba obusinga abayimbi be babuseetinga abakazi n'abasajja kubanga ogambye bizinensi y'abayimbi endala gye bajjamu ssente yakutega bakazi basajja bagagga naye ng'ate abakazi abo era baba bakazi b'abayimbi era of course babeera awo tubeera awo mu ssaako y'emu kubeera we bava eri era bafundikira badde eno bali bo tugambe
kibeeranga kiyite kiki kati bw'olemerera okufuna omukazi gw'okozesa kufuna omugagga then oba olina okufunayo ate omukazi era omugagga yennyini ate ozimuggyeko lumuggu omusajja kitegeeza oba olina funayo ekigagga kyoba kikadde oba kinaye ate tekiba kyangu kati engeri y'ennyango y'okukuba abakazi bano kugenda kuba bali abantu abalaba zi vidiyo zaffe kasa balabamu abakazi abo nga banyirira nga beemoola babeegomberawo oli gwe yeegomba gw'omuwa gwe ng'otegula oli gwe yeegomba gw'omuwa ng'otegula ate n'ekirala n'ennyonyi bazirinnya abakazi n'abasajja bennyini olaba kati abayimbi abo abanene abayimbi abanene kati ate abo tebabikolera wano kubanga tebabikolera wano ebisinga kuba batunda n'abasiyazi abakazi b'abasajja bakulinnyisa ennyonyi bwolaba batimbye mbu leero ngenda Dubai ngenda kukubayo show wali okubyewa baba bakulimba bw'otuuka eyo bafuna luumu mwe bakuteeka ne bakuguza omusajja oba omusiyazi abayimbi bano abasinga abagenda ebweru aba agendedde ku show posta ya show nenga kabera kawaani nti show ogenda kuba show ndi mugenda kuba abantu bettaki naye olutuuka eyo tewabeerayo show n'omuyimbi ono abakimanyi n'omuyimbi abakimanyi wabeerayo oluusi oba basiyazi oluusi ayinza okuba takimanyi abamu bapromota babakozesa naye bw'otuuka eyo olwokubanga bamaze okufuna ebikubo bikwogerako akatabo ko tojja kuvaayo oba olina okukola byebakola ki bye baagala abamu gye tukuleetedde yakwebaka na mukongo wuuli olina okubaka n'omukongo oyo wabeerayo n'abakazi abangi nnyo abali abalakasidde bamalaaya nga oluusi balabalikira oyo kati nga bonda wano nga bagamba oyo kaalijja eno oyo nteeka nsobola omuteekako $2 200 mulye era osangayo layini bweti ogenda ovayo mu wiiki emu ng'olina ensawo y'engoye ng'olina sente za vidiyo naye ng'ova kwetunda ng'okutuse bagamba yageza okuyimba ng'omugongo tegukyasobola kuyimirira ne bakuteekayo mu vidiyo awo nga bakulagalagako wali mu kabbala basobola okufuna bakuteekako ne mukubakubamuko kundula yagamba nagibye kumbe ekituufu kiri nti gwadde mu kabbala tewabaddewo na show omulimu gwadde mu woteeri ogusinga obukulu omulimu gwabadde gwa mu woteeri abala balemerayo naye ebweru kale bambi abayimbi abasinga kale njogera nnyo ku bayimbi kubanga ebirala sibimanyi nnyo nze manyi bayimbi naye abala balemerayo ng'ekimulemezaayo bamuwasa kakati Vikiroyi oneewunyisizza gwe mwana mumisiki yasigambuli olaba mwana survival in fact mwoyo akuyamba buyambi ate simanyi lwaki Katonda ayagala nnyo abantu abo abayise mu bintu ebizibu kuba ndowooza baffe tubuuka amangu kuba oba olabyeko kati nabongo nze nga begamba nti nali sinywa njaye n'okusiba obusibi enjaye si kyangu kyakuyiga kakuba okugitunda tolina bwoyinza giguza naye bw'okwatagana n'omwoyo ogwo gw'ofunirawo abakola ki abasobola okukivujjirira kitegedde gwe kati industry egenda nekuyigiriza ebyo byenkugambye ebyokutega abakazi nekuyigiriza kino nekuyigiriza osiba enjaye nekuyigiriza okufera naye bwe natunula mu byonna nalaba ng'obulamu buli fake it is a shadow life tebukola makulu tebugguka byonna tebigguka ne bwolinya ennyonyi n'ogenda ne bakusiyaga ne bwologa n'ofuna hiiti kuba nange natuuka nenoonya emiti egyo nga bwegambye natuuka nange nenoonya omuti nga nange osobola okugenda ku show nga basobola okukubira enduulu ng'ogulina mu ngalo omuti ng'ogulina era bakugamba gubeera kumpi naawe togutta gubeera either mu wallet oba omuti gwo olina okubeera nagwo oba mu nsawo abamu balina n'eminene kati waliwo gwendaba ne kingisayo ennaku zino gwatambula nagwo guliko n'ekintu bwe kiti muki muggo kati waliwo emiti waliwo n'omuggo waliwo omuggo kati ogwakingisayo gwamasanamu gwaddogo simanyi sigukwatangako naye ndaba ateekayo obutambi ku TikTok nga bweyitira na bebi emiggo egyo ogiraba babeera bagiwanga kati labanga Katikkiro baba bamuwa okulya ddamula eno ku Bwakabaka balina omuggo gwe bamukwasa omuggo gubeeramu amaanyi ag'enjawulo abasawo nga baguwanze kitegeera era ogwo omuggo gumuyambako okulamula nga tayuziddwa naffe abajagujagu nsobola okugendako ew'omusawo ne bampangira omuggo nga buli mugagga gwe nkwatako azimpa byampaka oba byaddembe era byampaka guno omuggo wagwe guba gukola oba omuti obira abasajja balina emiti bangi nnyo balina emiti ate abakazi baba bana miziŋŋoonyo omukazi abana muziŋŋoonyo ate guno ogw'emmere kibyoyogera nsoko ntangaasi abasajja tunoonya miti naye abakazi baba n'emiziŋŋoonyo omukazi aba n'omuziŋŋoonyo kiki kyotegeeza nanti omuziŋŋoonyo gwennyini ogwo bajja ku lulagala kati nga ye gwe bamuwangira omukazi
olaba omuzingoonyo gwo gwa ttabbu nnyo. Era abakazi abasinga bw'abanga yagenda ku musawo nga bamuwa omuzingoonyo n'otakwatagana naye akusiraanya. Kubanga omuzingoonyo ogwo ogulaba babeera najjo asobola okugukukuba n'otaddamu nakufuna maanyi ga kisajja. Ogwo omuzingoonyo agukuba ku busajja asobola okugukuba n'otaddayo waka mu maka ago malala nga yakuba omuzingoonyo nga gwe bulowooza ng'onoonya bunoonya wooyo n'otuuka amaka ago oba malungi oba kalina ng'eyo n'ogamba awo nasuulawo neesonyiye wabula ka ngende wannakyeyombekedde oli yakuba omuzingoonyo era nga bulootuuka oba omuzingoonyo aguteekawa oba eyo programu namba ey'omuzingoonyo tujja ku episode yaffe eddako era omusajja ali nayena mwewale ate abakyala basinga okutambulira mu jjuuju ekyo badde okimanyi kituufu wadde fe abasajja tuloga naye ebitulogesa oluusi byanfuna naki naye abakazi balina jjuuju era lwetunaddamu nja kukunyumiza ku jjuuju w'abakazi ng'owulira omuzingoonyo eno gye batukubira emiti omukazi omuzingoonyo omuzingoonyo toddamu kutegeera n'owungawunga ogenda okuddayo ewa mukyala we waka ogezaako okubanga agira ensonga z'omu maka nga tolowooza wabaawo ekituukawo omuzingoonyo gwafuusa omuzingoonyo buli ogezaako bwoti abasajja ne baddukira ku basawo ab'ekinansi babawa amaanyi g'ekisajja kumbe si maanyi kazingoonyo omuzingoonyo ati waliwo abayimbi abagamba nti omuyimbi bw'oba ogenda omupangisa asaba visa z'abantu nga 6 abantu nga 6 waliwo n'abayimbi abamu abayomba ti mwana nyimbye nekyali oyo naye oli waba agenda ebweru abasaba visa nti nja ne kkulu yange naye amaliriza atutte bantu balala ati abantu abo omuyimbi baatwala ye baddiiru ye kwe kubeera ddiiru ate ebiseera ebisinga omu ayinza okusaba visa y'abantu 3 nga kituufu yeekengera ye nga omwoyo gwe guli conscious ng'akimanyi gye ngenda nyinza osangayo ebizibu lwakuba ffe tuli excited abayimbi abasinga kasaba gamba nti ogenda linnya ebbaati g'oddukirawo kitegedde abamu babatikka n'enjaga abayimbi nga tebamanyi excitement ne bakutikka cocaine ne bakutikka ebintu nga kubanga bagambye ogenda ku bbaati ensawo yo gisetinga ebiki bikyawo funayo n'abantu bo bameka bana boogenda nabo ne babatikka ebintu Katonda abayamba buyambi ne mutuuka eyo lwakuba nti ffe eno tetubifaawo obeera excited banga lenyimbidde ngenda kulinnya ennyonyi notandika opostinga ne bagamba jangu ne banno bana kitegedde kakati abayimbi ne figures zino ezirabika ne bapresenta ne bapromota ne ba DJ ebiseera ebisinga obwo bwe bukodyo obutuviirako okubula nolaba omuntu nga yagenda ebweru teyadda abasinga okimanya abagenzi ebweru bagenda kawani kakuyimba yagenze kuyimba teriyo muyimbi avano nga agenze kukumbono kukuyiya bila baga agenze kuyimba n'alemerayo atandika business olo kati nga avuba fa abasigadde seged n'alemerayo nga kati alina kuteekako buteesi buli gwe balaba akubye mwani aliko kapeke tumutwale London abakutwale London kapeke tumutwale Ejindi muganda wange olina okwebereramu olina okwebereramu kwabo otuukayo eri bali abasajja baba basalawo bebasalawo sasa omuyimbi ku nnyonyi okwo atambulira mu bulabo butenkanika bwennyini n'omuntu batega zikokeini abamu kugenda abamu otuukayo ne bakuyimbisa zisyo nga 8 ate si kito kinabo ne wano mu Afrika wano sogenda awo Sudani n'otuukayo ne bakulimbalimba bakuwadde miliyoni zo 3 n'ovuga olugendo otuuse wali amasasi biki ogentuke nga batimba sho 6 bagamba olina oyimba wano omala oyimbe wali ate ng'oyimba ennyimba zetwagala bw'ogaana tugenda kusiyaga oba si kyo tugenda kuwa empologoma zikulye okakasa bibaamu n'ebyo olina kugwako nakusiyaga bakikukolako ne bakukwata n'obutambi ne babuteekayo era abayimbi bali bagumidde ebyama ne feemu n'obugagga kye bitutuusizzaako kirala bane twesonyiwa amasanamu twesonyiwa amalogo twesonyiwa ebikuba n'obutaagaliza kubanga ebiviirako ndowooza okulemererwa teza bannaffe abamu batte butambi nga babasiyaga bambya obumu baba babakase bukase obumu babakaka era labongo bane labongo ojja kunsokoola olaba ne wandino bakola zi house party house party naku zino baziyita house party waliwo n'ekigambo ekirala sima tugenda mu house party ogendayo olowooza mugenze kunywa kumbe bagenda kutamiza bakusiyagireyo
house party waliwo ebirala bino babita spa simanya spa massage spa waliwo enaku zino balina party ze bakola ezo ne bagamba mwannaye mujje mulete abawala mulete n'abalenzi ekibeereyo munda buseegu bagenda kukubya bikokeini bakusiyago zuka akabina katundika mutangulungu already bakikukoze ate bakikola kiba kituuseewo bakutte ne video kiba kituuseewo ne video bagikutte otandika kubeegayirira osobola okunyiiga n'obusujjo naye ngera tolina bwobava ate ekisooka bayitolola buli wamu wonna bangi tolina nogamba ngenda nange mbalabise goba weerabisa bati bakyaswala ezo house party batundiramu bamalaaya kubeera kufereramu okutambuliza mu bisiyaga kubba tugenda mu house party tugenda mu house party ogenze mu kabinja kaba mafia ogenze mu kabinja k'abantu botamanyi abakozesa ebikuba kubanga ekibeere mu house party tewaberayo bouncer tewaberayo poliisi tewaberayo ki muli munda mu kiruumu bagaddewo saaziweze mwenda gwa kiro ziri 10 teriyo mmotoka ku kkubo bagambye kati ekiriwo mwenna muyambule eyambula yakunama Saabasiya zinavaayo anyodde ebiragaragaraye aya okaba bukaabi bannaye okola otya naye bangi nnyo bazigwamu naye yensonga lwaki tuli mu kukyogerako waneeno bannange twesonyiwe ebikolwa ebiringa ebyo olw'okuba twagala okuba abakabi kati nze eddogo lyali nange lintusizza ku ebyo baagala olw'okuba bandozeeroza ebintu yange bimpeddeko nange ntandike okukola ebyo naye mukama yantaasa mukama mulungi nnyo era sijja kulekeraawo kutendereza linnya lye naye weekyawa n'ofunawo ku muti nafunayo ku muti bagenda mu ssabo nkugambye nali ntuse ne ku serinziika tojjukira nakunyumiza nga bagenda natuziika kati abo baba bamaze okukuwa buli kimu kyonna bakugamba genda ne guno guteeke kasaba kuyita ku kivulu sooka ogukwateko bwoti okwate microphone olamirize ogenda otuuka bagenda kukuba enduulu kyezaka tulina okudda waawo engeri gyewagenda mu masaba ofuna emiti tunyumye n'akaziŋŋoonyo nze nja banyomeza byonna n'engatto yange gye yatengejjeza bagiteeka ku mugga n'ekulukuta negenda nga bataddemu omuti okakasa ebyo byonja byo biwanvu nnyo kubanga emikisa gyange gikulukute n'amazzi mpaka gye gakoma kale omwana wa Katonda ali eyo akasana katabuse tujja kale tujja kuddamu olundi mbadde ne Chosen John nga tunyumyamukko experience gwalina kyopiikingamu kipiikinga era kiteeke ku mutima kipracticing out kubanga kyandikuyamba maaso awo si buli wamu nti olina oteekawo ennyindo zo ebiseera ebisinga mu abakiisinga Lucifer abakiisinga Sitaani kiseeze ezisooka ziba za mugaso nnyo ekitenkanika zinyuma era zijjuza obulamu naye Sitaani gy'okoma omukiisinga yakoma okubaza omumwa gwo aguluma aguggyeko kale mwewala ebikolwa bya Sitaani mwewala ebikolwa by'ekizikiza Katonda waali talina bukwakkulizo kiri kimu gwe muwe mutima gwo kola obulungi kwata amateeka 10 tegakwatika naye fuba kubanga ne bwe tusobya yatusonyiwa kuba si mwana wa mutasala musango kale nno tambulira at least mu bwegendereza nze nsuubira nti enkola yokka gye tusobola okutambuliramu obulamu oba okutambuzaamu obulamu ne tutejjusa nnyo ebya Kristo tebisala naye gwe lwoga nti bampise mu house party bampise wadosima mu sipa kati ate amasaagi gafuuka amasaagi sauna n'amasaagi kati ate eyo naye ekiri eyo kitokota tugenda kumawo n'emboozi ng'ezo omusajja ku musajja bakola masaagi kati masaagi kyeyo mbo wali obusenge ng'ogendayo omusajja n'akukola masaagi ng'oli bwereere kati wano embeera ya masaagi ne sauna ezimu si zonna nayo yafuuse embeera kati ate mukazi owagambira nti ngenda masaagi na sauna kaabirawo manya kati yengeri eri modern gye beetundamu si bonna naye abamu kale emboozi nga zino tuzikola obubaako nekyoyiga okwegendereza bwobubaako n'ekigwa kutu mu kutu ku mwana wo ku mukyala wo ne ku mwami wo tandika okwegendereza omanye nti mwami wange ono ngamba agenda mu masaagi agenda saawa emu akomawo 12 ez'okumakya masaagi kyago mukazi wange ono omwana wange so tandika okwegendereza kuba kati ensi yeetaaga kusoma era etutuma kino n'okukakkana okumanya Kristo kikkakatako gwagamba nti ebyobulokole bya bujego kiro kyokera tolina gwolokokera naye ffe ababikoze byonna ne tukomayo tugamba nti okulokoka kiya ababitambuddemu ne tubikomayo ne tukomayo tugamba nti okulokoka kuyamba ggwe gwagamba lala gw'oleeta ne bakubulira enjiri ate olina akwegayirira okulokoka yakwegayirira just alina obugumiikiriza naye mwana wa Katonda oli wa mukisa
buli bwofuna omuntu agamba nti obulokozi omulokozi nakubulya n'obulungi nakusenda bonno bawa mukisa era tewandika lubiriza muntu akuletera bulokozi ku meeza yo kuba kiyamba gwe ensi eno tosobola gitambula n'ogimalako nga tolina Katonda ensi eno temalikako nga tolina Katonda ffe singa twekweka mu Katonda singa twafa dda kuba byonna twabikola ne tubiteeka wali Katonda yatusaasira busaasizi kale nkusaba Katonda mwe ku budde nga bowa ebintu ebirala obudde nga bowa bbiya abakazi n'ebirala obudde ne Katonda muwe obudde nga bowa abasajja obudde ne Katonda mwe ku budde oyo yakutonda n'akuteeka mu nsi olaba ogula kabwa bwe kakuboggolera noga oboggolera mukama akabwa jasike weegulira nkatwe katandika okukuboggolera otabuka olwo ate gwe Katonda yatonda obulamu bwo okutandika okumuyisaamu maaso yatona otandika okumuyisaamu amaaso yatona n'aka akabwa akakweyagaza n'ebirala byonna ebyo byotundwa n'oga nti bannange kiki kino bannaye Katonda lumekera omuntu ala for granted bannaye okukkiriza Katonda kiyamba ffe baana ba Katonda abali eyo mulokoke ng'obudde tebunnayita tugenda komawo olundi mweraba.